naddamu abantu basiriwalireko mbusimanya gwe ewa Segirinya gyoli twabukuwaako mukola amanya agammwe mulekerawo okulipira ku manya g'abantu mukubanga Segirinya akoze erinnya lye wali olowooza ojja kujja mbunaye weefule Mr. Update gwe kivubuka gwe tolina magezi simanya aleke siruswa olina oli mpuuga omufere wali osuubira mbu banaakulonda gwe nakulabirawo nga bajja kukuba akalulu nakugambirawo ebyo ebyekiferefere mu byobufuzi tebikola abantu balonda bantu be bamanyi be balabyeko toyinza kuva eri mufere gwe nze ewa Segirinya nakati ddayo obyasame mu ddaame lya Segirinya mwoli go and find jobs mugende munoonye emirimu. The fact is Nalukola was the best candidate ndiwe NRM naye nkikkiriza Nalukola ye candidate omutuufu eyabadde agwana okuwangula kuvira ddala ku debate ya NUP nga Nalukola omulabe ebintu abitegeera yalina weakness ze ng'omuntu kwa teri muntu ali perfect but abalonzi si basiru era abalonzi beekawempe mwalonze bulungi. The man deserved to win. That is it. Umanya bana Uganda tuyige okusiimako nga batuwangudde. There is a time you accept defeat and you move on. Ebyobufuzi byaffe ebinaatuuka awo nga mutuufu naawe okkiriza nti akasajja ko kaatusinze. So Council Nalukola wama congratulations. We wish you the best. Abeka wempe beba tuwe basazeewo. So abantu God's anointment no appeal. NRM abagifuga President 7 n'abakyayagaliza NRM mulekerawo okusosola abantu. Mulekerawo okusosola abantu. Sente bwe zijja ugenda olaba kagulupu k'abantu batekinze over. Sente bwe zitabaawo tebalabikako. That is very bad. That is very bad. Ekyakubisiza NRM akalulu kusosola. Kagulupu k'abantu batono nemujja nemuzingako candidate kwa sente zize. Naye bano abanoonya akalulu ku gulawundi bo ne babeera waawo nga n'amazzi tebayina. Ekyo ekintu kyo kikyamu. NRM mulina okyusaamu. Abaana abanoonya obululu mu NRM ababeera mu musana abatasobola na kutuula mu ntebe mu tent president mwali temubalabawo. Sente bwe zijja temubalabawo. NRM ina okuggwamu manyi gundi ne tudda ku pate eyawamu. Abantu ne beekubira amasimu batulayibwemu kwegaba kakundi kali awo. Ekyo kyo kikyamu era n'obululu bungi bakyabutukuba. Bwe tutejjeemu mutima gwagala sente osinga kibiina. Sente zo tuzaagala era buli omu azaagala naye muwe ba mobilizers tebasaanidde ofuna. Mu respectinga abaana b'NRM ababeera mu musana ogwo abatambula do to do. Mu respectinga ab'amawulire. NRM respect journalists. Pate yaffe ina okuddayo respecting ebitukubisa obululu byebyo kuba bannamawulire kuba bakandidenti ba mobilizer temubawa sente mulyandiye mwagala okwetega babalabe nti mukola nnyo. No. Ekyo kuba bannamawulire kyo kikyamu. Era sigenda yimirira wano bagaye nti byemukola bituufu. Mulekerawo kuba bannamawulire. Munnamawulire gw'okuba akola mulimo gwe. Bwe mbamuwulira obululu temukyabwagalamu bannamawulire then electoral commission esalengawo candidate tuleme kulonda. Let us stop voting. Negwe n'okuba bannamawulire bw'otyo oluyale nojja n'okuba abantu.
kati akalulu tekawedde be wakubye boss bantu mulekerawo okukola ebintu ebivumaganya NRM ekibiina bakikyayerwa ebyo bintu ebintu byemwekola akole ebyo ebyekisiru president bali bamwagala naye abantu bagenze bakyawa president 7 lw'abantu sekinoomu kola bintu bya kisiru ebiswaza nalabye ofona opondo ku NBS jo omwogezi wa gavumenti nga talina byayogera. Who gave that order kuba bannamawulire? Mwe buli kiseera mbeera mu bya kisiru nalukola teyandi tuwangudde neffe ffennyini NRM we must blame ourselves. You beat up candidates mukuba abali mu bululu oyo nalukola teyandi tuwangudde ne mukuba ba candidate abantu ne banyiiga bwe musazeewo abantu bagende mu bululu ate ba candidate mukuba baaki mwabagabira abantu sympathy ne batuwangula bwe batyo kati bannamawulire mwakubye baaki. Why did you beat them? Munnamawulire atayina mundu akutte kamera okuba waaki era abantu batukyawe ate mwe mulowooze nti Junior tujja kujja wano mbu defending ebyekigwagwa ze sijja defending bya kisiru. I still have a future in this country. Bwe mba temusobola kuddamu magezi ne mwefuga ne mukola ebintu by'ekintu ekikulu omuntu n'okuba omuntu nga ne kamera weeri nga akalulu mugenda kajjawa nga akalulu ani agenda okabawa nange kennyini sibawa ebintu by'okuba abantu mu byejjiremu ddala bigenda firize NRM obululu n'abantu okwongera okukyawa ekibiina ebintu by'okuba bannamawulire mu byejjiremu ddala bwe mulowooza ati biri mu bya kisiru abanawe asi basiru gwe bagee buli we NRM yonna gyawangudde tumaze kuba abantu embalala nga temubakuba entungamu nga temukuba bantu erusere nga temubakuba bwe kiranga okuba abantu kiwanguza pate embalala yo nga temubakubirayo. Why don't you beat them in entungamu? Why don't you beat them in Ruseru? Lwaki Bushenyi temubakuba? You only do these things in the central region. Wano musetu we mukuba abantu for nothing. That should stop immediately. Omuntu noja oli musirikale n'okuba omuntu really? Broad daylight? Ebyo tebiri mu magezi. Ebyo tebijja tuwa bululu. Sijja kutunabutunuziga nga mwagala sula mu 7. In fact abakola ebyo temwagala nko president 7. Ababikola temwagala nga ko government mwagala egwe. Zesola kungama to omuntu akuba bannamawulire akuba ba candidate akuba abantu oyagala president yabeereko. Abamu kumwe mwako wa mu 7 naye mwerimbise mu government mwagala musuula mukendeze ku bikolwa byammwe. Please let us regulate our acts. Abantu betunonyamu akalulu katambula bulungi oba oliawo onaakuba abantu kati bannamawulire bali mu bitanda really. These journalists are in the hospitals. You beat up journalists, you beat up candidates. Where do you think you'll get the votes? NRM bakyatuwangula nnyo bwe tutakyuse mu mpisa zaffe mu bululu how we conduct ourselves. Oli akubera leye muleka agikube. If you think nti okulonda then tukujjewo. Let us tukere ku machange gwatu eti okulonda kuvuddewo so that we can go to a dictatorship. Ne mwaba aleta multi-party politics. Mwaba taagala kubavuganya. Mwaba kuba abantu. Kati okulonda tukujirewo ddala. Bannange. Tunabeera ku ekyo kimu. Let us remove elections. Mweronde. Bye byatukubisizza abe NRM. Kutigomya batuvuganya nabo. So mukalulu akaddako President 7 Genosale Musale mbegayiridde ekintu ky'okuba abantu mu bululu ne bannamawulire kikome. Beating up journalists should stop. Kitulabisa bubi nnyo government yaffe. Government yaleeta emirembe kati munnamawulire okuba waaki really tayina mundu tayina aze kwata mawulire agende.
nene mukole fujje litali mu magezi abasudde mu 7 babe mwe nyini abali mu government mwe abasudde president Bobi Wine si wakunenyezebwa Bobi Wine si yakubaba na mawulire stop say Bobi Wine si yakubaba na mawulire abasudde government eno mwe nyini you are to blame and you want to silence everybody. It is not Bobi Wine who is bad. We are to blame NRM people for failing to tackle these people abakulanga ebyambyone mu bululu. That's why abantu bakyatwagala. Gwa abantu bayita ante bokuba. You think Ugandans are cows zembera na zeri kufamu zamwe embalala. These people are not cows. Golozo okuba ante. You think these Ugandans nteze ziri kufamu zokuba. No, this nonsense by the should stop. And let it be the last time we are seeing you people beating up people. We shall not sit and watch. Negwanga temina je mwaligula. Manyi muli mu office. Muli mu izolebe. Wano temina gwanga je mwaligula. Mulekera okuba abantu. Nobusanga bune buli genyindo. Ngo temina je mwagula gwanga lino. Stop beating up journalists. Tunabawana tunakomawa. Nechi tu mwana mutocha alabira ko dalanti, it's wrong. It is wrong. Everywhere people are crying. Baba lo jabulozi akalune katuka batu debevu manalwachi akalurukazi. Kate mamba mwabade mo leta zachi. Ebyo bitukubise obululu ebyo. Emambo leta zachi. Is it war an election? Lutalo bakalulu. If you want to fight, go to Sudan. Go to Congo ati mwagala nnyo okulwana. Okay, you go olwanire Congo. Emamba zetagisa Congo. Sika wempe. Why do you bring guns in an election? As if it is a war to scare everybody. Bacha atukuba nnyo obululu. Ebitu byonna bino mukola. Muli kuba na nkola ki? You think amene bwe yafuge gwanga lino yali agalo vaako. Obote yali agalo genda. Mulekera uswaza government yenu. Stop shaming this government. Mulekera okwagala okufula president. Mama nyene mwaba mwesolidde omusajja. Doing things ebitategerekeka. Mulete mamba, ulese nyonyi. What for all? Why? I don't know why. Akalulu keka wempe NRM twake kubiza. We are the ones to blame. Conduct ya fesi nonji mu bantu. Ate NRM sibwe yali. Ebintu bigeze bikyuka bukyusi byo mwakola byayagala. Nola bwamaje ali ku boda atambula akuba abantu. Mulese mamba, mulese mundu, tulinga abali mu lutalo, abantu tubogereza, abantu abaneuganda bakwogereza bulungi. Oyina okwogera nabo bulungi, bakulonde, si byampaka. Negwe abantu bali malwaliro, nze kinyeziza kuba bannamawulire. Eno violence je musiga, naffe ejja kumala etutwaliremu. If we don't stop this nonsense, we shall all pay. And me, I will not sit and watch. No, President Museveni aveyo over this beating up people is bad. Koi. Seti nezija. Everywhere there is money. Temotuwa. Mbotuje tuwagire candidate iya yatu nonyezako. Seti bwezija temutulabawo. Abo ba mirundi bajja kujja sijja byogerera. I will not come and say them. Nange ngani. Buli muleta seta kakundi k'abantu balinga batano buli kiseera bebabeerawo. Lwaki temwa bamobilize NRM sente? Why don't you pay abamawulire? Leta bana ba TikTok bayiwe mu kalulu. Naye bimaze okulya sente zaabyo mbufe tujje tubyogerere. The mirundi is we shall not say these things. Tujja byogerera. Yes, enough is enough. Abalya sente bajje boogere. Ne mu Bama 7 akawumbi kamu n'ekitundu 1.5 billion. Nze nange ndeete ekitwe kyange. Let me tell you people, we shall not say them. Bajje babyeyogerere. Bakukubye gowe nale mu bakwongere. Let them beat you again. You girl. Sima mute muwala wani. Government efuse ya muwala wani. Tetujabera ku muwala wani. Mutubulira. No muwala wagundi. Tetujabera ku muwala wagundi. Nafe we are like you. Mulukule ebintu byekisiru. I will not defend anything.
mulye sente za mwengawe mwaziridde with your group mwesebo mugende mugula amayumba mugula amafaamu fa abasiru tubeeraawo. We shall not defend. Bajje babyeyogerere. Owe nale muke bakuwuttule bakubye nampola n'obululu wabadde na bungi. Muwala wa gundi nga tetulina kye tulya. Did you invite me mu kalulu ako to defend you? Itaaba amawulire yogera nabo. Ntabange budget yammwe yiino bali eri bagula maka Bungereza buying houses in London. Fe batukube ensi etukyawe with nothing. Tetujja kubyogera ku luno. We shall not. Njagala nnyo we naalemu ankubira nkuvume byotawulirangako nga bwe mulya sente zammwe nga bwe mwaziridde mu kalulu mubyeyogerere. You didn't call me, you don't appreciate. Temwagala kola n'abantu, you are segregative. Mutumanyira bumanyizi. Akalulu kano ampita gwe mpagira era Kaaso Nalukola weebale tukuba baki atukuba. Timumanyira buli muntu. Olaba noono omukazi mu mujoga abakwatiridde bwati Namyalo Hajati Namyalo. Olaba Hajati Namyalo mu mumanyira abakwatiridde bwati oyo. Wano ali mobilizer asinga Namyalo. Wano tewali mobilizer we nali mwasinga Dija Namyalo oyo. Naye naye bamujoga. Ola mwade mwagala kumanyira Kenzo. Moteka wansi omuzindaalo. Kenzo siga wakisabudde oluyi. Babituma bimanyira. Gomanyire Kenzo gwe. Duna ebbanga Kenzo yakoleredde okutuukaawo. Kirese bulwediyo kolo bwabyo. Let the man sing. Kenzo bwayimba eddakiika 5 n'agenda ovaako ki era kamanyiro kaabwe. Kuba tebagala Kenzo president yamulabe bebeetega. Abantu abo bantu mmwe ne bajja balabise Kenzo. Kenzo ajja kutubbako so bwe mutaavemu ebyo ebintu by'okusosola ebyo. Omusajja azayimbe. Kenzo yaleseewo emirimu gye azayimbe era mwagala mumulabise. Bakyatukuba nnyo obululu kumanyira bantu. Kumanyira bantu bali ku ground. Kyekitukubya. NRM tuddeyo tuleete abantu ababeera ku ground tuba respecting bakomewo bakole. Muve mu bintu by'okufera mu 7. Ne mugenda ne musomba abantu mu basi mu taxi ne mujja ne mubba president. Abo bonna be mwasomba e Kawempe balonzeewa. If that rally gye mwakolera president bali bantu be Kawempe, why didn't they vote? Obulu bwe mwafunye butono n'okusinga bwe mwasomba. Instead of okusomba abantu, why don't you talk to mobilizers? Bisomba abantu mu bus to please the president. Where are the people be mwasomba? Where are the people? Why are the votes not equivalent to the people who are on the rally? Je Makerere ne musomba abaana. Ne mugenda ekyambogo ne musomba. Where are they? Mwerimba mweka. Olwo billioni zineziita. Ne mugula amayumba muzimbye za apartment. And you think us the Mirundis we are stupid. Tuli basiru. Tujja kujja wano. Banange, ya government ebeewo etya. Tukolerera babbi. Abantu abalina ssente ne you are greedy. Nikisudde NRM abantu abalina ssente era mulookaluka you are just greedy. Ita abamawulire bawe ssente. Ita ba TikTok bawe. Nini abantu banoonya akalulu. Ita ba mobilizers. Oyo omuwala Nambi singa yayita ba TikTok n'abawa abamawulire mu kifo ky'obbakuba mwandi bayise ba mobilizer naye era kubanga muli era mwagala nnyo ssente mwakeekuumidde mumulowooza bwe tunaawulira mbu muwala wali aje Kigongo mbu tujjenga tudduka tetujja kudduka mwe buli kamu mukaagala kati muwala wali aje Kigongo siga kyagala obwemupi kwegamba mugagga wadde n'obufu bw'abanaku nabo mubwagala. How can Alhaji Kigongo's daughter be in an election of an MP? It speaks a lot. Mwabali mu government mwabayina ensi neera n'obufu bw'abaavu era mubwagala. Just greedy ye basumbuwa. Singa abaana bamwe bakyali mu bwa MP.
Ubwe bufu bw'abanaku. Naye era mwe buli kimu mwagala mu kyefuge. Tebajja balonda. Bufu bw'abanaku buli kiseera you are not appreciative. You are not. Mumaze mu buyinza emyaka 40 years in power. Nobwe mupisinga mu kyabulwanira mmwe. Butasima. Butakuta. Ali Haji Kigongo mugagga nnyo alina amawoteri ensi yonna ye lwaki mwala we tamuwa woteri naye era buli ewali sente kasite billion yafulumye baabwe bokabe balina okutuula waabwe kasita sente zifuluma baabwe lwaki sinze lwaki si Junior lwaki muwala we kamba buulireko mmwe mujja suula gavumenti eno mmwe nnyini abagenda okwesuulira gavumenti eno butakuta greed buli sente mujagala buli wamu mwabaliwo please muwala wo muwa ambassador habera ambassador Sudan na era bo billion kwa Museveni agenda kujja abawe billion yemo era tujja kujja tusinikirawo amanye kawempe tusinike ebinyo nanga nti muwala wo omukulu naye akalulu akanoonyeeko let the big people look for the votes Kujozi bwe nyini kujoga. Bajoga buli kimu ne bajoga. Tukoyo obujozi bwamu. Tetujja kujja. Kujoga bujozi. Tetujja. Ateze bwe munnepankirako nzirayo mu nopu. Don't joke with me. Nze bwe munnepankirako. I will go to the US. Meeting at Trump. Don't joke with me. Nze bwe munnepankirako ngenda mu America meeting at Trump. Don't joke with me. Timu byononese tulinda byononeke. Kati gwenja Samiro bwange tebwafa. Nange bango bambufumbo ne bankuba. Fede twagala bufumbo butereddeko app eno. Twagala beekyaye, twagala beekuba, twagala balwanagana. Goza lwaki nambwa yoneso na bene twafuna side. Tetwagala kaperi bulungi. Fenga timu byononese ya social media. Tetwagala kapeseka. Twagala bantu beekuba balwanagana, beekyaye bekasukidde abaana. Tetwagala ku app eno. Ebyo mujjanga mutukuba boyfriend bwa mwobonaku. My man, fede tuli basajja. Nze omwana baby Glory asaananze. That girl asaananze. Baby Gloria, you resemble me. Naye okuva yewandeseewo Baby Gloria, it will end in tears. Wano Baby Gloria wali muto nga nange ndi muto. Fenna tukuze. I was also young. Nzijukira Baby Gloria oyo yalina emyaka 3 nga nze nina 2. Baby Gloria was 3 years, I was 2 years. Bamutututeko. Kasajja gwe yatutte Baby Gloria, it will end in tears. Mujja tutwalako bakazi bwe mutyo. You not take these girls like that. Nange nze Baby Junior. Oli Baby Gloria, nange nze Baby Junior. Twesana. Nange nze Baby Junior. Baby Junior ne Baby Gloria. Kati siya Baby Gloria yafumbiddwa nze singa mama wali kuki. Noza mwandi sente. Nazala. Mama wa Baby Gloria, if Baby Gloria had married me, temwandi sente. Family nando za yandi weddeyo. Nange nze Baby Junior. Tolina sente. Sina na yato oli musinga. Junior ndi damage ndi loss nzikiriza. Na yata kakavuka Baby Gloria kaina nkasinga 100 times. Ekyo kyo tukikiriza ndi damage nange nemanyi ndi loss. Na yata kakavuka Baby Gloria kaina ko damage emirundi 10. Akavubuka damage. Tekaina luku sinto bakale kali handsome. Tekaina sentence zizino. Mubuliri kalabika kakabi. Nzengeri je natunoddemu Nazale engeri jabadde ayogera ne Baby Gloria akavuka okalabika wali mu buliri kalabika katabu obuvubuka obutono obu semudondoli kiria relationship ya Baby Gloria eyimiridde ku kitu kimu semudondoli era abavubuka mbagamba kola semudondoli sente bwe zikubula semudondoli kola sema ngengene family ejja kwagala. Omuvubuka ali eyo sente bwe zikubula. Nozinonyanga toziraba kola se mudondoli. Oyo bawa Baby Gloria alabika alina waya.
ovuka bubane waya tebukwatira ku mwana nasigala bubane sema wansa obo butono obo buwanvu ya rabbi konna katunula kirundu mwerere bwekemula ovuka obwemula obwo buddugavu obusalaka kuba webirevu abawala buli wosanga omuvubuka nga ayina bino wammanga mutono muwanvu ayina kakoba buvubuka obusalaka kuba webirevu ngebirevu bive eno mpaka eno mwana wange genda nga mpola